Kino muzimba ki? Tuli mu kuzimba kisulo ky'abayizi tukubye okuva ku plan ne wano wennyini ewantu nga balabye twayerulawo bweruzi kubanga kyali kiwonko. Nze Lujja banyabo ne bassebo abatugoberera okwetoola ensi yonna nkomyewo n'omukulu ono mu staffa owalihira Construction Company Limited era nga wano tuli ku site refresh ekyateekebwateekebwa mu ssomero lyaffe eddungi agenda kubanga atubuulira bazimba kiki kino kyenkakasa bwe obudde mu bukutte okusinziira omulimu guno we gwatandikidde ne we tutuuse mu kaseera katono. Kale sooka obeere ng'obambuulizaako tutandikirawo ebigambo. Okay, abatulaba Captain nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Construction Company tusangibwa ku Grand Imperial atwetaaze namba zaffe ziri 3 zonna nga baziragaawo. Kakati mbalamusizaako balamusiza ddala tubadde tuludde okulabagana mu kamera muno naye kisa kya Mukama Captain yetunoonyezaako era omanyi tuli mu mwaka nga gutambudde wano abantu batandika okukuba plan ez'okuzimba oba okutuukiza ebirooto byabwe in terms of construction kati kiba kyabulyaza amaanyi awo tabalaga abantu batuufu basobola bakolera mulimu mulungi oba nfuna bulungi so abatulaba Alihira Construction Company egenda bakolera bintu ki mu construction. Okay, kati Alihira Construction Company tuli bagazi n'okusinga omuntu kyandikoze ki kyandirowoozezzaako. For example kati nga omulimu gwe tuliko twagutandika from zero. Engamba from zero kitegeeza tukubye okuva ku plan ne wano wennyini ewantu nga balabye twayerulawo bweruzi kubanga kyali kiwonko. So twayerulawo twakuba plan ate nga ne plan yino tugikoze ki gitadde mu nkola. So tuli bazimbi okuvaira ddala wansi mu bigambo mu plan tubiteeka ku paper mu plan ne tubiteeka ate ne mu bikolwa ng'ekizimbe bwe bakiraba. So nga ate tuli mu bintu ebyenjawulo tuli mu masannyalaze tuli mu tiles tukola biodigesters bangi nnyo batumanyidde biodigesters naye tobula Captain mutunoonyaako mu bintu kati nga bino ebyokuzimba kuba nsonga nti bali staff bamanyi bakola bukozi ki biodigesters. So kati awo tuli basajja bakuba ekintu mu ngeri ya njawulo bagazi n'okusinga kye mulowooza. Bulijjo njagala okulabako we bazimba mu kifo nga si kya muswetwe nga ekifo kya lusozi kiserengeta. Bulijjo mmanyi ploti wezityo zibeera yakusala terina kyosobola kukolerawo naye olwaleero kati mbuli ano mwakoze mutya okulaba nti ekizimbe kiri mu layini ate waserengeta. Kakati ebifo landscapes ezirimu ezislidinga ziri a bit tricky. Waliwo esliding ekisusse ate waliwo eslidinga ekiri moderate. So osobola ozizanyisa zombi gwe kyowira kyoyagala. Kati eno yaffe yali esusse ng'eserengeta nnyo kyovula twatema ne tufuna omuseetwe twagwekolera. Naye ate waliwo endala gy'osobola otuukako nga kaserengetamu katono kitegeeza omusingi gwo oba obuzimba bujja beera muwanvu nnyo emmanga eri gye kaserengetera ate eno gye kava bujja beera mu mpimpiko. So ewaffe gwe guno gwe twafunye kubanga almost wonna twakoze twakoze nga wali flat. Kati ekigulumu kino kiba kisigadde ekyengulu wano we mwatemye wano kati kyo mba mugenda kukikolera ki kuba kati ndaba eri waggulu essomero gye liri wansi eno ate ne mubanga gye musetinze ekizimbe wano wagenda bba watyo olwo. Kakati wano eno era nga olaba ettaka nti nno werusukkanga mukoka ayitako nnyo liba litandika okuserengeta liserengeta likulukuta oba nga olaba erosion. Kakati kye tujja okukola mu ddeeyo tujja liteekako retainer oba ekisenge ky'amayinja kirikwatire wamu. First of all kinyweza ettaka ekyokulala kijjayo beauty y'ekifo kubanga ekizimbe nga kino eno ngeri nga tumaze okiteekawo tetwala leka nga ate wafaanawe watyo tulina okwongera obeautifyingawo ate n'okwongera obugumu bwawo. Kati awo kyonna kye twakwogerako kibalaga obukugu abasajja bano bwe bayina mu nkola y'emirimu. Kati tudde ku mulimu gwe nnyini kino muzimba ki?
kakati abatulaba bassebo ne bannyabo wano tulaba tuli mu kuzimba kisulo ky'abayizi tujja butwalako eyo balabe naye nga 3Ds nja zikuwa balabe ekinaabeera nga kiwedde. So tuli mu kisulo ky'abayizi kigazi bulungi ate nga kirimu ne space emala. Gavumenti ennaku zino erina restrictions nyingi nnyo ku bisulo by'abayizi. Erina back exits ezimala nga olabye mu bujja olaba ku 3D yaffe ate n'ebirala bingi nnyo gavumenti byeyagala mu bisulo naye nga specifically olwaleero tuli ku kisulo ky'abalenzi. Yes. Temuli mu kuzimba. Tuli wa wano? Eno tuli Kasanje. Tuli Kasanje okutuuka e Kasanje abamu bayita ku kyettaka abalala bayita ku mazzi na Kiwogo. Kitegeeza mu buli kitundu ky'eggwanga mutuukawo? Yes, mu buli kitundu ky'eggwanga tutuukayo. Tukola mu ggwanga lyonna whether oli Arua, oli Karamoja, oli Ntebe, oli eno Kasanje nga gye tuli muba mutukola ki? Tuukayo. Just abakafutemu abalala tunoonyaako naye nga ffe tutambula nga ffe. Muzimba kizimbe kya kalina oba muzimba kya wansi? Akati kino tuzimba kizimbe kya wansi si kya kalina. Si kalina. Empagi zino zaaki ze mutaddemu? Okusookera ddala ndaba beam ku musingi eyeetooloola then ne ndaba ne column ezambuka. Ate kizimbe kya wansi lwaki? Kakati kakati beam eno eyeetooloola omusingi eba yakunywereza wamu musingi gwaffe beam. Omusingi gwonna okuba ng'olaba muwanvu, omusingi muwanvu bulungi. Ate ogwongera obugumu bwagwo tukola ki? Tugukola ki? Tugusiba. Njagala Tony tudde wano mu ange eno balabe ku musingi gwe twogerako. Balabe ku biimu eri waggulu w'omusingi oba ogulaba wano. Biimu yeeno gye twogerako eyise ku musingi waggulu. Ati oluvannyuma lw'okuzimba biimu sooka otuyisemuko mu nkola eno ebeera etya nti muzimba bulooka kino kye bayita bata mwenda. Bulooka ya mwenda. Kati we muzimba mwenda sooka otuyisemu mu mulimu ogwo omusingi gulina vaayo gutya obulungi ne ku kifo we tukoledde. Kakati omuntu waffe yenna ali eyo ekizimbe kyolabika obulungi ebizimbe bino ebiri modern ennaku zino ekizimbe kino bbanga kikoze eki kisitufu buwanvu kisitufu bulungi okusituka okwo okutandikira ddala muki omusingi tuvula omusingi gwaffe muwanvu so nga ate leba ogiraba eri wansi naye musingi muki muwanvu so nabwe ekyo wadde ate ng'omaze ogusitula ate olina obbanga omusingi gwo muki mugumu. Ekisooka bulooka olina zimba ya mwenda kyobuli omuzimbi akimanyi. Ekyokulala nti tuteekako eyo running beam okwongera okukwatira omusingi gwaffe ki wamu. Wambuliza ku kya columns zino. Kakati columns ezo ekisookera ddala ziviira ddala wansi eri mu musingi. Mu musingi wansi kuba tuziyiwa bases. Kakati omugaso gwa columns zino eno ate waliwo endala egenda ezigenda okuba nga zisalamu bwe ziti eri waggulu. Nga basereka? Nga tebannasereka. Wall plate zigyerayitamu. Ekikulu kya byonna just kukwatira kizimbe kyaffe kibeere wamu nga kiri solid. Then ekirala zino columns zino ruufu yaffe zijongera ki support kwezigenda kwejja obbanga ekola ki ewummulira bweti. So basically support nakwongera ki bugumu bwa kizimbe kyonna nga kyekutte wamu. Tuyisemuko mu plan kigenda kuba kitya guli mulyango kiki side eri biki bye mutaddewo? Kakati ndowooza okutandikira kubanga eno ye maaso g'ekizimbe eno kitunula ngulu. Kitunudde engulu. Mu biri ebirala? Mu biri ebirala. Kakati ekizimbe kino kiriko emiryango esatu. Kuliko eminene ebiri. Ogumu guli endi eri, omulala guli side eri. Kuliko emiryango ebiri eminene. Ya fuuti 6. Yes. Then kuliko guli eri yandibadde nga emergency door. Tino in case oba waliwo ekizibu kyonna oba muliro muki mu dormitory abaana babeera n'emi exits nnyingi ezikola ki tebalwanira miryango gino gyokka. Babeera ne exits nnyingi ezikola ki ezimala. Then ate era still madinisa muneeno government is regulations ze mbadde gambako madinisa g'ebisulo nga bino tebateekamu bwe bayita bubbagala proofs oba obuuma obwo just ndabirwamu zokka. Ndabirwamu zokka in case omwana nga omuliro guzze
bamenya bumenya diagram abo bayitawo bala bayiteena bala bayiteeri so basically exit emiryango bwekyo bwe giri kati kino kyonna nga bakirengeza wakamera wafe wakibalaze yonna sleeping space bonna bagenda kwebakawo balenzi bonna bagenda kwebakawo side wali akati side eri omulyango guli eri gwe balengera eri waliyo ebiyigo ebyabayizi in case omuyizi azukuse kiro tayagala genda bweru eri manju kola short call oba long call ayingira mu mulyango omwo mulimu ebiyigo olwo bana abayizi akomyewo kiro ayagala naaba anabira mu munda nga tafulumye nnyo eri bweru yes kati mugenda bikola mutya nga bikyasobola okukuuma obuyonjo bw'ekifo kino nga weebuli kyovula oluusi tulowooza nti kyekibitwaza wabbali wa ddoomu tugenda kumatya ddoomu ng'etukula ate nga n'ebiyigo byaffe biri munda mu ddoomu okay kakati ekyo kyennyini bw'okyogedde gwe mulyango guli bwe mbadde nkulaga gwe teguli mu ddoomu munda bula ate guli side eri omulyango gwo gwa warden oba matron omuntu asinga obuvunanyizibwa ku dormitories ezino eno abeera matron oba warden yavunanyizibwa ku hygiene y'abaana ku security y'abaana na welfare yonna ey'abaana so it is up to the matron okulaba nti biri bye tuzimbye bikola ki biri mu proper hygiene ne proper shape okubeera nti tebirwaza ki bayizi baffe ate nga bisobokera ddala kuba ekyobuyonjo kikwata kuggwa atulaba level y'obuyonjo bw'oyagala bw'ofuna bw'otakoleredde tojja bufuna so warden agidde ddala ku dormitory kwennyini sebo era ayinako ruumu ye eri planned bulungi agenda bbanga asula awo mu kyo ki kyetufuna warden okubeera ku dormitory y'abaana kakati buli warden wabeera ng'ali kumpi n'abayizi oba matron kitegeeza ajja mmanya mangu omwana omulwadde safety y'abaana era naye ebeera guaranteed then n'obuyonjo obumanya nti ono omwana gundi afuka tojja mwebasa katanda ka waggulu mwebase katanda kaki ka wansi n'omwana akweyabiza bulungi kuba aba akulaba awo mangu kyangu okujja nagamba madamu ndi mulwadde oba masa ndi mulwadde so kyangu kyovula twagitadde awo ruumu ye era nga zi bulungi nga bagibalaze so emigaso egyo egikola ki ekirimu so oluusi kati waliwo oli agamba yi bannange nga tuvudde ku kyaffe kiri ekyedda kuba twabeeranga mu kidomitri kimu bwekiti nga tugendeyo ebiyigo biri eri ga buli kimu nga kyesudde waakyo naye nda wano mulese kipya tulese kipya kubanga essomero likyasabye ate n'okubeera nti ng'essomero nga lyo ndooza lyandiyagadde patron w'abayizi abeere nga abali kumpi buulira abannayuganda omugaso gw'okuzimba ekizimbe ekirina plan yes omugaso emingi ennyo egirina kirungi nnyo okubeera n'ekizimbe nga kirina plan lwa nsonga gavumenti ennaku zino ebali bubi era bamenya ebizimbe bingi naddala ebyo biri mu ntobazi tebibeera na plan kubanga tebasobola ku approvinga plan ng'oli muki mu ntobazi so ekisooka gavumenti ebali bubi ekyokubiri ogenda okuteekawo n'eno ekizimbe kitegeeza oli ku same page gwe azimba contractor ne client mubeera ku page ki mukubanga ku paper muba mukikola ki mukiraba size zennyini ze mwagala z'abayagamba so migaso mingi egikola ki n'okwewala okumenyaamenya kuno buli obeera nga ozimba ekintu nga tekiri ku plan kitegeeza n'ogenda mmenya ate kino kikyamya ekimenya newa naino okola kyennyini ekirikola ki ekiri ku lupapula ekiri ku plan ku blueprint eyo tuba twakola ki twakuwa so plan muzettanire bannaffe ndoza ekwewaza n'okumenyaamenya okwa necessary okwo abantu bamenyaamenya ennyumba yagitandika etunudde eno tugenda mumaliza ng'etunudde etunudde walala ate olina ajja n'agamba engineer wamalirawo space yange ya parking byonna bina biva ku ki butaba na plan so wati wano wonna mwaplanningiddewo yes bonna wali planned bulungi ng'era ojjala abo 3D oba bu sketches ojjobulaba wano project mwinawo eno yokka ya dormitory oba mwabazimba n'essomero eri kakati wano eno twatandikira muzikiti essomero twatandika litandise twajoininga litandiseeko naye omuzikiti twagukola ki fe abagukwasaganya era kati batwongera eno project eyaki eyokubiri tegeeza abantu nti mutambula ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo era oyongere okwenfasayizinga
Alihira Construction Company byekola services zegaba eri abannayuganda? Bannayuganda bannaffe abali e Bulaaya, abali mu kyombo kya Buwarabu, abawangalira wano e Uganda, abawangalire Ankole, byonna ekitundu ky'ensi eno, ffe Alihira Construction Company tukola emirimu mingi egiri mu kigambo construction, ebigwa mu kkowe eryo, mwe muli okuzimba nga wano we tuli olwaleero, mwe muli okukola biodigester septic tanks, mwe muli okukola plumbing, mwe muli okukola electrical installations, okusiba tiles, okusiba pavers, okusiba talazo, byonna ky'omanyi mu kuzimba. Namwekyo era mwennyini mwe muli okukola pulaani zammwe ez'amayumba, mwe muli okukola pulaani zammwe ez'amayumba. So nga ate twagazwako emabegako awo, twayongeramu mu kampani yaffe n'abasaveya bali eyayagala kupunta ttaka lyo, era ffe solution yammwe. Namba zaffe ez'essimu zonna 3 weeziri awo bazibalaze, tusangibwa ku Grand Imperial Shopping Mall. So far wano twakamalawo bbanga ki? Kaakati wano eno olwaleero lunaku lwa Kutaano. Lunaku lwa Kutaano ng'omulimu tugukola ki? Tugutambuza. Mu nnaku 5 mukoze biki? Mu nnaku 5 tusobodde ground clearance okutema twakolako nga 1 week before. Naye kati wano eno okusima omusingi gyaffe ogizimbawo, okusimba columns zaffe ezo n'ebisenge bino bikoleddwa mu nnaku ezo. Nnaku 5 omulimu nga gutuuse wano. So musuubira kugutambuza mu bbanga ki? So olwaleero lwa 2 naye by Friday tujja tutuuse full plate, then ndoza Sunday oba Monday tubeere nga tukola ki? Tukola roof yaffe. Yes, because mpozi kyenjagala okugambako abantu baffe, speed ya project yo okutambula empola kwa project yo kideterminingibwa ssente zo. Ssente zo ze zikuwa kyoyagala mu budde ki? Obudde bwa ssente, because ffe tusaba nti twagala kati musenyu gujja in time, tusaba nti twagala saminti waali, broker ebaawo, kati waba nsonga lwaki project yetambula mpola nga material waali, material agulwa ssente. So speed ya project yo okutambula mpola kideterminingibwa financial masoyo. Ssente ze zidduse ebintu. Tumalirize na kano nga otubuuliramuko ku broker zino ezizimbisibwa ez'omusenyu zino. Lwaki ze mwalonze osooka otuuye ku block eno eri abazimba bonna babeeko kye bagimanyako? Okay, kakati block eno nkigamba nnyo abantu baffe nti nno abantu bakola nnyo comparison ye block enkadde, ye block eno entono ne block eno ennene. First of all, block eno ennene eyanguya omulimu, kati nga ffe abazimbi eyanguya omulimu bagamba nti bakikoze mu lunaku lumu oba 2 ekizimbe nga okiraba bloka we bagizimbye, omuntu ayinza obutakikkiriza, naye nga ekikulu kya byonna eyanguya omulimu. Abantu abamu bagamba nti neesevinga mu kasente, naye mathematically bw'okibalamu slightly katono mu kusevinga ssente n'eri, kubanga eno okalaba katono naye ate eri ejja giraba nnene, naye era mu byakasente slightly ejja kukola ki? Ejja bba ntono. Then abantu abalala beegumyawo bati nti olw'okuba ono saminti bloka zino zikola mu saminti bungumuko okusinga ki? Oba oli awo naye ayina ensonga ye. Yes, naye nga ffe nga ffe twasaze tukozesa eno kubanga eyagala kola ki? Etwanguyiza omulimu, ate nga ne client omulimu gwagala ki? Mu budde mu speed. Nange gye njagala kati tonyongera ya ttaka. Emirembe gigenze gikula, ebintu bigenze bikyuka. Kale be bakugu abalihira Construction Company tuli on site okubeera nga ate tubalaga emirimu engeri gye gikolebwa nga bulijjo mbagamba nze omuntu gwe sitalanze tutawaana era tobaako ky'omumbuuzako, naye gwe nnanze oyina emikisa 10 ku 10 okumbuuza ku mirimu gye engeri gye mba mwakataganyeemu. Kati buno bubaati bwaki? Kakati mu nkola ya columns tuyinamu zino column eza box, ate tugenda baamu ne zino eza round. Kati eza box nga bazibalaze zo bazikubye na box na mbaawo okukola box yazo, naye ate waliwo zino eno eza round ez'obubaati. Zino ez'obubaati tugenda ziteeka bweru ku shade, ku mashade gaffe kwa design gye twakola
yali ya columns za round. So zino zigenda kuba columns era je mitayimbwa gyayo gye gino just kwongera gitereza na gisimba na giteeka mu line ngabigwa ng'ekyo kiggwa ssebo kale mutukkirize olwayo tukome wano naye tukyagenda mu maaso n'obbalaga project eno engeri gyegenda okutambulamu tulabe pulaani n'ekigenda ova mu pulaani ebibiri bikwatagana oba kyensuubira nti bijja kukwatagana kuba nze mbakkiririzaamu era kyensaba nammwe abatulaba mubakkiririzeemu weeteeketeeka okuba ng'oggalawo omwaka ng'oguggala n'abalihira oba oyagala biodigester bakubire ayagala okumuzimbira ennyumba bakubire ayagala oluzi tukubire ayagala painting tukubire ayagala ebyamasannyalaze bakubire ayagala wena abaagala okugula empenda zammwe ez'amataka surveying tukubire ate temutya nti ebizimbe bazimba binene byokka nedda ennyumba luumu bbiri mbayita Room 2 tuyite. Room 2 tuyite. Room 5 tuyite. Kalina myerire 3 tuyite. Sebo. Kali. Byebyo banyabo ne basebo tujja kuddamu kwatagana ku part 2 ey'omulimu guno. Yes. Katonda abatukuumire mweraba. Buloka yazimbye. Eno gye bayita batya buloka mpozi. Kakati bloka zino ziri mu sizes ez'enjawulo. Mulimu 8, mulimu 4, mulimu 5, mulimu 6. Ati muzimisiza sizes. Kakati ffe twazimbisiza size 6. 6 yekola ku bizimbe nga bino. Ekola ku bizimbe bino. Nene ffe ezimba. 4 ebeera ekoze eki enafu yemujjukira tugenda kukozesa tuteekayo roof waggulu. Kati size eya bloka naye determininga nnyo kyogenda okukola ki kuteeka waggulu. Kakati okutwala mu kizimbe kyaffe kino kakati omulyango tutegenda beera awo badde njagala gwe tuba tuyitamu mwennyini omulyango gw'ekizimbe ogumu ku jjo. Kakati wano wennyini omulyango gwaffe ogumu we gugenda obeera omulyango gwa dormitory ogumu ku jjo omulala gujja beera eri side ate wakati akati awo wakati bisenge just eno veranda shed naye nga waliwo ekisenge okuva ku guno omulyango paka kuguli omulyango ate shed era mwatadde mbuli obusalamu just kati bino bya musingi biri eyo wansi bajja tugenda yiwa enkokoto naye nga just kati kyolina oconsideringa kyekino kino kisenge kino kisenge kirwaninga okuvanga wano paka ne wali eyolewa ku mulyango nona kisenge kati wano oba oyingira wano wano oba oyingira mugenda kukyawula yawulamu ate tugenda kwawulamu gino just misingi kintu kubeera nga kiri waki wamu eyo bakado nga olaba ennyumba yo nti no bakadozi kweziri nga olaba nti bakadozi ku nyumba zibeera eno ng'ewali kitchen kakati kale nene kitwale nti bakado yaffe wano nsigala nfuluma nenyingira osigala ofuluma nawali wayingira wali wayingira esebo kakati space eno yonna esigadde butanda bw'abaana buno bwonna butanda bw'abaana bwonna kusula okususa ate wano nga wagasseewo kakati eno mpagi yaffe era eyo gye twagambye kwongerako kunyweza kintu kyaffe kubanga waggulu agenda beera eki kolomu waggulu sirabu agenda beerayo kasolya kati biimu yaffe egenda bbanga eva ku kisenge ekimu okudda ku kirala esebo so kati nga wenkugambye wano wonna wakyali ki bwana wonna butanda bw'abaana katanda omuyizi waffe bw'anaaba ng'avudde oba avuddemu eri nsonda esembayo eri oba wa kasitaba ng'ali mu ddoomu asobola okujja n'ayingirako wano owa kamera waffe wanaabalaga wanaayingira kukola ki eno waliyo ebintu nga bibiri waliyo toyireti lino essomero ly'abasiraamu waliwo webafunira wuzu then waliyo n'ekinaabiro so eno ye ruumu eno buno obuyigo kiyigo toilet ne bafunira wuzu byonna biri bwana byonna biri mweno ate bingi bingi then omuyizi waffe n'abazimbye bonna basiraamu abazimbye nabo mulimu abasiraamu n'abatali basiraamu ye alihira construction company tebola madini bonna ebeera nabo
kakati omulyango guli ogwokubiri gwe twayogeddeko guli waneeno era wano ndaba nyimiridde mu mulyango kakati nga twagenda kiba kirungi ozimba ekinu nga kiri kuki ku plan omuyizi bw'afuluma mu guno omulyango guno kitegeeza alina nnyo ogwaki ogwa metro oba warden kati kitegeeza eno ruumu yaki tugenda wa warden kati doomu tugifulumye mu mulyango omulala katugenze wa warden mulyango guli kumpi ne doomu kati eno ye ruumu yani warden ya warden oba metron gwe banaasiima bo so bwekityo ekizimbe kyaffe ekigenda okufaanana beera